naye abantu abamu bandaba bagamba nti siri Muganda. Nagana okuddamu okuwakana kozi nawakana n'enkoowa. Omuntu abandabyeko no real life asobola ogamba nti naye lwaki we olimba toli Muganda. Newaba mukazi munange buli omu awakana. Kati nze okubanga nakimanya nti siina muntu gwe ngenda kukakasa olw'enkula yange. Nina kuyimirira ku saidi y'abanyigirizibwa. Kubanga nze nebanangana nti no ndi Munyarwanda siri era sikimanyi nako nti ndi Munyarwanda. Kitegeera kozi okufaanana si Luganda nandiba mbafaanana naye nga siri. Kati nze nina kwesiba ku Bannayuganda ne tulwanira wamu ne tugoba omumpembe. Naye gwe Munnarwanda liyo ngolowooza nti nogenda kuddaawo otuule emabega olwokubanga munali mu bufuzi ye Munnarwanda muno. Mukwano waaba agoba lumu kubanga gwe si gwe targeti ye. Gwe toli ku famire eyo gyakolerera kubeerawo nga bagamba nti others bagenda kubeera their puppets. Si gwe omu. Abaana baabwe bagamba nti bagenda kubeera ba queen and simanyi prince and princesses. Bwe bakyogera. Bwe bali bogera kuba princess abo temwalimu. Muleke kweteeka walaba musituke tulwanirire eggwanga ligenda. Basose kutugoba we tukolera batugobye bwe tusula kati namwe abekiboga batandise okubeegana nti muli Bannayuganda singa bana bagamba nti muddeyo mugenda kudda wanga ne Kagame tagenda bakkirizayo. Let me tell you Omunnarwanda azaliddwa waneeno mu Uganda ne bwava Uganda wano n'agenda mu gavumenti ya Rwanda tebasobola muwa kifo nti kubanga muno ndi Munnarwanda okumanyanga nabo bennyini beesosola tebeeyagala tebasobola kwewa bifo. Kati olina kola ki? Situka tulwanirire eggwanga tugoba abampembe. Baleke kubalimba nti mwe muli mu buyinza. Obuyinza temubulimu. Bali bekwata kabondo kaabwe nga bo. Kali awo kantu k'abantu nga 50 ate kati bali kuzaala bongera. Kabondo kali awo woba okimanyi nti mu famire ya Museveni temulimu wa famire yo yawasaayo. Just know nti si gwe omu ku kabondo ako. Kubanga akabondo ako keekola bwe kati. Ono nawase wasa mukahamba kotesa. Ono nawase wagondi. Ono nawase mama mbabazi. Keka akabonda ako. Okitegeera akabonda ako kebakolerera so si gwe Munnayuganda situkolwanirira ensi eyo muveemu obusi. Gwe Munnayuganda agamba nti noli Munyarwanda mpuliriza bulungi. Abavaayo ne bakugamba mbu no toli munnansi nti toli Munnayuganda. Omusajja Museveni atufugidde mu ngeri bbiri. Bagiyita eya divide and rule. Museveni yatuteekamu okweyawulayawula. Amuganda omukiga takolagana na Munyankole takolagana na Muteeso. Bwe tutyo n'atuteekamu nti Omuganda takolagana na Munyoro. Lwaki akituteekamu? Kubanga akimanyi bwe tunaba tukwataganye nga tussa kimu bwe tuti tugenda kubeera nga tukwatagana tulemese obufuzi bwe. Gwe Munyarwanda agamba nti oli Munyarwanda wuliriza bulungi. Museveni Munyarwanda naye yavuddeyo ne yeegaana Abanyarwanda bane abamu. Lwaki yakikoze? Kubanga akimanyi Abanyarwanda bamu beyeegaanye tebava mu famire ye tebava mu kabondo ako. Museveni okugamba okuvaanalaga nti no buli feva agikolera Abanyarwanda. Abanyarwanda bali mu famire ye mu kabondo ako mu kasako akolera Abanyarwanda bali mu kasako akamu. Gwe Munyarwanda munnange omulala Museveni takukwata kera takuvunaanyizibwako. Aba bakugamba nti no mutoli munnansi mpuliriza bulungi. Omunnayuganda ava e Uganda n'agenda mu Europe n'afuna empapula n'abeera nga afuse ne bamuwa obutuuze bw'ensi eyo. Okitegeera ojja kusanga Omunnayuganda ng'alina passport ya America ng'alina oba bagiyita green ki sigitegeera bulungi kuba siri mu America siri yeeyo. Nafuna passport ya America nafuna obutuuze bwa America. Abamerika tebajja vaayo bamugambe era yajja kuba kimanyi nti munnansi wa Uganda naye ng'alina n'obutuuze bwa America n'aba ng'alina dual citizenship oba bate bakyogera I don't know. Kati gwe Omunnarwanda amaze mu Uganda emyaka 2 n'okudda waggulu ky'olina okukola kiri ekintu kino. Tribe ya Museveni agivunziza yasooka n'avunza ey'Abanankole. Abantu abamu ne bakyawa Abanankole nga bagamba bali mu maofiisi kati atandise kuteekamu Bannarwanda n'Abanankole atandise bali pressinga ateekamu kali akabondo ke ye kamanyi nti keeko. Kati gwe Munnarwanda munnaffe atafuna mu gavumenti eno oyina kusituka
n'okwata obunnalwanda bo n'obuteeka emabbali not because nti mmwe muli mu buyinza si mmwe mu bulimu abali mu buyinza bali batono bwe bati just kugenda kweyambako kwekyayisa bannansi kubanga buli munnayuganda yo waddala the indigenous atanoonya butuuze kuba na dual citizenship ajja kugamba mwenna mmwe bamu naye gwe olina okulaga munnayuganda oyo atalina dual citizenship atagenda kugenda wa mu Rwanda kusabayo butuuze oyo gwe olina okukakasa nti nze ndi wamu naawe I will fight with you nze ndi mwetegefu okulwana naawe gwe omunyarwanda gwe gwenyogerako Museveni abateekamu akantu kati atandise okubakuba abasiiza amagi abantu bava ku banankole kati bagenze babagwamu nti abanankole tebalina buzibu abanarwanda bebalina obuzibu Museveni yavuddeyo neyegaana abanarwanda banne mukasambidde yakyogedde ku TV n'alaga nti ekintu akijewa Museveni n'agamba ab'ekiboga abakibonabonabona abo si bannayuganda olwomulowooza lwaki wanje it is because amaze okubakubira amagi amavondo kafamire ke kokakuka amaze okalaba nti kati amaze okafula okateeka awantu wona wabakatadde yamanyi kati amaze mwagenda bakuba amagi amavondo agenda bafulanga kondomu fone bamala ogikozesa bagisuula nontaddamu nakutunula waawo gisudde kati gwe munnalwanda ali eyo olina kwegatta ku bannayuganda n'olwana n'abannayuganda ne mulwanyisa omumpembe naye gwe bw'ona osirikirayo n'olaga nti gwe oli munyarwanda n'otandika kudda mu muraaho mukwano we banaatandika okukugoba ne bagamba nti nno ddewamu kubanga nalabye abantu abamu nga bagamba bannange mutugamba tudde waffe tuddewa nga n'abamu tetuyina Rwanda tebatumanyi wano we batuzaalidde biki biki n'okuba tetumanyiiyo weegatte ku bannayuganda olwane n'abannayuganda mugobe omumpembe otherwise omunnayuganda banakulaba nti nowe munyarwanda ng'ate akulaba weegasse gw'olaga nti tebikukwatako koza abanyarwanda bamu balaga nti tebibakwatako maidiya oba oli mu ggwanga eryo bikukwatako nze ndi mukazi muganda neddira enjovu ndi muzukulu wa mukalo naye abantu abamu we bandaba bagamba nti siri muganda nagaana okuddamu okuwakana kozi nawakana n'enkoowa omuntu abandabyeko no real life asobola ogamba nti naye lwaki we olimba toli muganda newaba mukazi munange buli omu awakana kati nze olwokubanga nakimanya nti siina muntu gwengenda kukakasa olw'enkula yange nina kuyimirira ku saidi y'abanyigirizibwa kubanga nze nebanangana nti no ndi munyarwanda siri era sikimanyi nako nti ndi munyarwanda kitegeera koza okufaanana si luganda nandiba mbafaanana naye nga siri kati nze nina kwesiba ku bannayuganda ne tulwanira wamu ne tugoba omumpembe naye gwe omunnalwanda aliyo ng'olowooza nti nogenda kuddaawo otuule emabega olw'okubanga munnaali mu bufuzi ye munnalwanda muno mukwano waaba agoba lumu kubanga gwe si gwe bitageti ye gwe toli ku famire eyo gyakolerera kubeerawo nga bagamba nti others bagenda kubeera their puppets si gwe omu abaana baabwe bagamba nti bagenda kubeera ba queen and simanyi prince and princesses bwe bakyogera bwe bali bogera kuba princess abo temwalimu muleke kweteeka walaba musituke tulwanirire eggwanga ligenda basose kutugoba we tukolera batugobye bwe tusula kati namwe ab'ekiboga batandise okubeegaana nti temuli bannayuganda singa abaana bagamba nti muddeyo mugenda kudda wanga ne Kagame tagenda bakkirizayo let me tell you omunnalwanda azaaliddwe waneeno mu Uganda ne bwava Uganda wano n'agenda mu gavumenti ya Rwanda tebasobola muwa kifo nti kubanga muno ndi munnalwanda okumanya nga nabo bennyini beesosola tebeeyagala tebasobola kwewa bifo kati olina kola ki situka tulwanirire eggwanga tugobe abampembe